Tekao. Kale tata. Era bita. Ugambo tesi. Mukuluka kira kambuzi. Bitambula bitya. Mpala. Nange? Mbadde nzirako wano. Wakirense ekintu kino. Kati ngambe ntya. Nti webale kuleeta oba. Kyonna. Byatusukako bino. Muli mutya? Tuli awo. Ugambo otya mukuluka kira kambuzi. Mwendi. Nange nno osanze enzire eno. Watatawo mumeja wa dadi yantumiza. Haneetaaga. Panani. Omanyi teri kiyinza kutambula nga sikirimu. Tokuli kitambula kuno. Naye nina kyenjagala okubuuza. Oli muko wa? Oli muko wa? Eno eri wa watuufu. Kubanga bantambuza ekintu kyeninako obukakafu. Kyeninako omutwe n'amagulu. Kakati amazima gali nti nja kugamba mukadde akatuufu. Bakati akaseera kano kumbuulizaamu ekintu nkyakifumba nange njagala olabe surprise. Surprise? Kati nteekaako kuba ffe tugenda ogikola. Manyeeko ntambuze ekintu ng'ame ntidde niyo ekintu kyekyo. Kati tugenda wa? Muwala ati oyo alabika atya aweesa ekitiibwa oba? Mr. Kachira Kambuzi nga bwondaba nsobola okufuna omuntu ataweesa kitiibwa. Nze mmanyi. Era njagala nkugambe nti maaso kaawo ngenda kugamba omuwala waawa olw'ensonga njagala nammwe musanyukeko mmwe basajja abakulu abakuno. Ogambe nti deniyo aleese omuntu ate ow'ekitiibwa atamujamu. Kati nga mmwe ab'ekitiibwa muyambala amakanzu muyambala amasuuti mutule wali. Era kyekyampisizza taata w'omumbejja wa dadi yantumiza mbeere mu mukolo ngutuulamu ola nguyingira leero. Lindako n'omumbejja wa dadi agenda fumbirwa. Mukolo gwo omanyi oyina ng'ejjombuza nijo. Katusooka ombulire omuwala omuwungu bw'ogenda okukima gye tugenda wa kubanga omanyi enaku mbadde mu kusoma. Wadde esoma okusoma wedayo kati naye ekituufu kiri nti awo nno oba okoze ekintu ekyamagezi kubanga nzijukira wali tewasomako wadde ya kati ndako kati mu kiraasi bakusomesa ngodamu kati ate bye nakuguseemu birala nasomye byasenga nakojja ndi mukugu ndako nze kojja senga kojja kyova bangubuuza omuwala waawa mulabe muteeketeeke mubuulirire musengeke kangamembe n'omuntu ajjudde bayita full package mu luzungu enjagala mukoleko ekintu bayita counselors. Abaana bala beetaga counselors. Kituufu wasoma kakati mbadde nsaba engeri gye nina akadde akatono kata nkubuuzizzaako tunakwatagana nange nno kantuuke eno tulabe omukolo gwe ntugutandikeko ate nga kyensuubira engeri gy'oli nti gwe Kachira Kambuzi ddala ate ebintu ebisinga obungi ojja bikola ki ojja bimaliriza ate nkwesiga ese siyakusamba zino si zakusamba weyagale bannange ng'onyumye nange sanyusa okulaba nkale oli bulala nyumya nnyo ate kakati omanyi badde nina okunyuma kituufu engeri gye mbadde ngenda okusisinkana Kachira Kambuzi kakati mmale nja kusooka nkolemu wenti kanyenya ako kaki ako ate muzirire wabazira gano nja kubeera siringa bw'atera okundaba bulijjo okitegera kyo kiraba lwakuba anti nga womanyi nti alina okwogerera emikolo banange tubadde tubakawukana wali eri nankubira essimu nga bamukubidde essimu nga bamwetaaga nga waliwo genda okukola olweggulo luno kakati kwe kuntuma nzije nkugambe nti nkutwale ku mukolo bonaaba okkiriza ku mukolo nalibadde ngenda kubanga nalibadde nina okumuziriramu naye kakati tate gwe nawe ng'onyiridde nnyo kwegamba ate ndaba gonsusseeko nze omanyi gwo guno gwafuuka mulimu soko nyenyemu kanyasha
Dayo nage omuntu abadde agenda tulabisa ku mikolo eyo. Iye ati lwaki abadde agenda bugenzi tugende. Sokoleke kakati nze kyendaba oyo mwanyoko gwegenda ku mikolo naye omugambe bwana abajja ajyemu n'akasente bino byaffe bya kikazi tomugamba mboze nkutumye bwana abajja ewa nze ne buziba sawa 7 ogw'ekiro yajje ajja kunkonkona nze nja kuggulawo ewakawo. Okay. Kale ngenda kumugamba kwegamba toyagala kusula nga tomulabyeko. Ate omanyi bw'omwogerako nze kwegamba